So, hello lago. Bagambe nonya kubo genda gasimanyiyo. Mami chimbo wasigala kutuyisa mu maaso. Wode tuli bavu kide nwali yakubo. Mbaisa muntu ya maaso nga munsumbu obusumbuyi muntawanya. Mami chimbo webegendwa byo nabyo nambi manyi. Naye nkulayirira amazima nga Katonda mu ggulu. Wakiri okufa neye takatugenda dirwanirira. Kubuli amazima weseka. Mwenga mulemesanze. Abantu bonna abanemeseza balwanyi entalo ne bafa. Mwete musobola kunemesa mu ababi kutukiza kigendwa cyane. Michimbo kyogeza ko kogera. Mwe bampale nywera mugwa. Gwesewo. Tuize kubanga tuli mpale nywera migwa. Nate nga tutegeera. Obanga tuli bagaga omutima n'okusinga go omululu. Nze nakukubesa picheni. Naye gwe kamba buzi. Okimanyi nti abagagga abaavu eva babeera bagagga mu mitima. Nenga mu nsawo temuli kantu. Mmwe. Mami chimbo wali badde mukazi n'otwesonyiwa. Ekyo kiri ku likodi. Abaavu babeera bagagga mu mitima. Dai mbalikazi wano. Bayina sente. Daddy. Mbako nawe. Nawe sirika. Wewe bule kyalo kyonna kinatera okuŋŋaana. Kiki kyalo kikuŋŋaana? Daddy wemalamu ekitiibwa. Wamma sali. Mami chimbo woti. Kamulege. Kale n'otunuulira nga ka. Badde nsaba bambi bikwe. Badde nsaba mukakane. Daddy ngenda kwogera naye. Tugabimala. Temujja kunemesa. Kakana toyomba. Todamu salimbizawo n'embaliga zo wano. Toyomba. Sali toyomba. Daddy ngenda kwogera naye tugabimala. Kakana. Daddy ngenda kwogera naye. Fete tulina buzibu. Temujja kunemesa mmwe nja kutuukiriza kyenjagala. Gwe malevu gwe. Kakana. Daddy ngenda kwogera naye tugabimala tugabitereza. Labayo. Fete tulina buzibu. Jasi twagala bwenkanya n'amazima. Nakwogera naye. Kakana. Era mugambe tuli bakambwe nnyo tetwagala kuddamu kumulaba wano. Kamulege yakawa biwedde nze ngenda kwogera naye tugabimala tugabitereza. Lwaki tatwesonyiwa? Kakana. Baba. Injala nnyo ndabukidde. Tewali okonakonya akakuna. Ndenkyalo baza kufika n'oyo omusajja oyo. Naawe. Okyali ku oyo omusajja. Tukoze tutya
Uttaka lino nga balyegezezaamu nnyo okulibba. Wabula kyo. Wabula simanyi. Simanyi. Nze mbadde nfunyeemu n'ekirowoozo. Kinzijidde. Ngamba ba wakiri twandituze. Tutundewo wonna tuyinzawo tuziveemu. Baba. Nkuwulira. Wano ye waffe wetukulidde. Wano wetuzaaliddwa tulina n'ebijja byaffe wano. Tutunde tulagawa. Kakati okwewala entalo olaba. Tusobola okutunda ne tugula ewantu ewanene. N'ebijja ne tubisengula. Tutukulako ne bizinesi. Wano ye waffe tewali gye tulaga. Wano gye tukulidde bazadde baffe gye baatuleka. Tutunde tulagiwa. Tuwe tunagwera mu bafere. Ese najje ndaga. Kati kuyagala kubeera muzina entalo. Wano ye waffe. Bw'oyogera ku kyokutunda. Tetujja kutunda wonna. Wakiri tutundeyo katundu. Tufuneyo kyokola. Nenge tusigadde wano. Kati tusalewo kimu. Kuba kutunda tulina kutundawo wonna. Wanze nkoye entalo. Wazi wogamba katundu tutunda eri wansi wasemba. Artistiko. Kutunda wonna tekiriimu. Wakiri tutunda eri wansi. Wondaba watulema n'okulema abantu wanene nnyo. Watugayaza okulima eyo. Tutunde eyo. Wakiri awo tufune n'ekyokola. Nze siriba wano ebijjajja nze nvaawo leka ggwe. Noonye omuguzi tulabe. Waba n'atuwa kasente. Wamma nno omuntu ayinza ogenda eri kasenta ntunoonyayo ku muguzi. Tolaba? Gendako wali mu katawuni olabe ku babulooka obagambe nti eri wansi tugenda kutunda banoonye baleete omuguzi. Banga bannaye simpulira nkoye entalo. Gezaako nakangela naye omuzamu kwawe nkola n'omutwe guno manjala enzita. Soko leeta ekibiriiti ntumaya gundi eno. Ekibiriiti. Translatora. Madam. Sala tusonyi. Okyali ku ebyo bye. Mayi, dada yakikola naye. Ekyasigala kinnumiriza. Saba kunsonyiwako ebyo taata byakukola. Ebyo twabivaako dda. Just ffe kye twagala. Twagala mazima na bwenkanya. Naye kambuuzi. Taata wo oyo ali twesonyiwa. Ate nga kulwaki nedda. Nga tubonyiza banga ddene. Anti omanyi last time nakuganga yakwogera naye. Era nayogeramu naye. Kyemmanyi yabivaako takyaliyo. Mbigwa. Naye anyway, tekikyalina nsonga nnyo y'amaanyi. Kuba ffe twasazeewo tutundewo tufune bira byakola. Wangi? Mugenda tunda? Ye. Ino nsonga nnungi. Bwe muba mugenda tunda kirungi. Naye nze abuuza. Lwaki temumuguzaako? Mubereremu naawe. Buuzizaako bubuuza. Ate tumuguze byakayanira. Aho tuba wasiru. Aho tuba balalu. Buuzizaako bubuuza. Ito kisoboka naawe. Anyway, bwe kiba tekisoboka muli badde mbukola kye mwagala. Kibawo emirembe. Bw'oba kutunda tujja kutunda naye si taatawo. Kale mukole ekinaabasanyusa. Naye tomugamba taatawo oyo ayinza tufukira ekyambika natufukira akayinja mu ngato. Naye nga kola kimugamba. Oyo ayinza twekiikamu. Saa mugamba naawe. Kola nsobola omugamba. Okakasa. Saa mugamba. Omwana watoola. Fena tuli bantu. Kakuba nti ebiseera ebimu mbeera ze zituuka. Naye nga fena tuli bantu. Ate kyekubira ate ekyewuunyisa. Nze nganze saagala ntale okukyalo kuno watoli nnyo bintu bya ntale. Kaakati ekituufu nsiimye ebyoyogedde. Webale kubeera mukyala omulungi wa mpisa.
ewe tutya munnaye ate ng'afayo eri muntu wa wansi nze bwenti onyumisiza wabula nze kangende makubo gange sali ate ki wakati nkugambe ntya oba wankyogere ntya naye badde nsaba kufuna siwulidde ogambye yagala namba yange badde nsaba kunamba yo nkugengako gwe makya ekiro emisana nkubuzeeko okakasa yagala namba yange tuwayemu just kukubirako kale netunyunamu olina bwewandiika nayise nesimu simu nayise nayo 070 311 23 nkyajukira wa 09 kifuni 09 neyanze mukwano neyanze gomanyi omulala agaana wabula bwonkubirako nga teriiko ng'omanyi nina obuzibu bweryanda linsumbuwa lintawanya ebalaye mukwaldawo okaabakaaba nnyo ekizibu kubisawo oba okaaba kiko naawe okaaba lekerawo okukaaba kati zino ogenda gulako eryanda zino zikubeeremu zino zange enzo zino zange zikubeeremu oguleko n'eryanda naye bwenkubirako mukwano okikwata naye sikutegedde ojja kuntegeera mpona kale Chairman. Sebo. Kirero ng'otambuza bigere. Owaye mbadde tutayita mbatuuze omwo. Ndabe embeera bweyimiridde. Bane. Bimanyi. Bakantu. Kantu weekali. Chairman nno. Ninamu ensonga. Ensonga ki waliwo obuzi? Nkwetaagamu ku nsonga. Byattaka bino twede tusazeewo tutunde. Muba temupapye? Chairman bale tupapye kuba kati muzeeyo okuva lwe yafa muzeeyo omusajja ali mu myaka 7. Muzeeyo omukazi myaka nga 1 oba 2 awo. Tose ebbanga libali eryo tutunde obafu tuli bwavu tweddabululemu kati wonna mutundawo. Yadde njagala wonna tutundewo naye sali n'agaana ate nesaagala mukayanya. Tugenda kutundako yiika nga 2. Mutunda sente mmeka? Batuwa miliyoni 3 tetulina buzibu. Ezo nyingi. Ezo nyingi tebajja zibawa naye ebiwandiiko mubiina. Ebiwandiiko weebiri. Kale ndowooza ekanzu yange mugimanyi n'ebigenderako. Chairman weebiri. Mpa ku biwandiiko ndabeko. Biwandiiko weebiri wano. Chairman bibi. Mubikuumye bikulu bulungi. Emyaka gy'aba muzeeyi landi gyegi. Bikulu bulungi. Kale katunoonye abaguzi. Omanyi ffe tuba nabo. Ojja yitayo ku ofiisi twongere okutaanya ku nsonga eyo. Kale nkutegedde baaba ambaddeko waka 5 ku 10 weeri abeno kankuddire baaba Mr. Steve esebo muli mutyeni yetu baba
bagamba ki balungi muli bulungi ngombuzeeko bwana jigera gitya mpola tusima mukama yesebo kiki kyekiganyi kingonsazeeko bwana mbadde ndikwane nga kampitireko waliwa kityo yesebo ne wakandabawo balungi malira wa tukola bukozi tugezaako kuyiya katono nyaako tugezaako kugattagatta bagamba kyeyo kabalungi naye yesebo ekindeese yesebo eri wakomanyiyo ndowooza yesebo mmanyiyo kati tutundayo eka 2 muyimiridde mutya si nnyo tetuseera just bukadde nga 3 kadde 3 sente nga nnyingi nnyo ezo Buganda wange leka naawe bimanyi ndiwa naawe tuwadde sente yino ekuze tukulaakulanye ate takala yaffe olimanyi gimu anti kakati obukadde 3 ffe baddiira ate nga bw'obimanyi naawe twanditunze na bukadde 10 ekyo kimanyi naawe esebo anti kati ffe baddiira tugenda kukola tutya sooka ombuuliremu ekyo kitulekeranga ekyo kitulekere ffe tujja kulaba tukutemereko esebo tulaba kale ngenda kuba mpitayo ngenda kujjayo esebo kati omuntu oyo bw'oba omufunye ng'oyitirayo Angela wanje nadde wano nga nabye ndowooza bankirowooleza ebbanga nga kyennomya omutwe ekwe bw'olaba olaba taata byakola mutuufu hatya obijjawa olaba taata waffe oyo bwe tuba nga tetumuvumye tetumukubye tetumuyisizaamu maaso tetumusoozezza kyentegeeza nga tumugambye amazima tuba tukoze kabi ki Susan ebintu bino tulina okugenda empola kubanga oli kitaffe kimanyi taata tuyinza okulowooza nti nno bali eri be batuufu nga tekitaffe ye mutuufu nga mutuufu ate kubanga ye kitaffe tesabeera mutuufu naawe tuleke wuliriza toyinsobola kumala gasala musango bwotyo owulira nze kyeŋŋamba kikino tutufune taata ono tumutuuze tumubuuze ku bino ebintu baye yamanye ekituufu oyo taata mufere bufere naawe olowooza agenda kuddamu ate wali kyagenda kuddamu oyo taata mufere bufere gwolowooza yinza tuddamu ekituufu wabula simanyi kiki kikuli bubwogo naye nze ndi ku sayidi ya taata simanyi gwe sayidi ki gy'oliko senjagala mazima anti tumufune tumubuuze ye kayika yajjo tubuulira ne bwe tunadda ne tukaayana ye yamanya ekituufu ate gwe kyoba omanya kitaffe ne bwe tunaakola tutya kimanyi taata kale tugakola nga bw'ogambye tugezeeko tumubuuze tulabe jala bweba n'atuwa ansi ajja gituwa katugezeeko tekate ekyo nakyo kirungi naye tunaddawo tukaayane taata waali gwe bwakomawo bw'ati nga tubimubuuza nze ŋŋamba ajja tubuulira kuba nze taata mwesiga nze obanga temweneze mwesiga ekyo kyembadde njagala nkuye n'okoza ebintu nbeewo wano ate atantera n'okukomawo kirabika iba netwafuna nakufumba mmere netwamuyo ayi taata omumanyi mukambwe omusana okwokya yapeyo nga yina atwakajamu abiyo taata tuzola kyenagambye kati tumuyisaba eyo yebuzabuza kala tubifeeko naye ne bwana akola atya leero kirina okuggwa tugenda kikusa ddamu omuyitaageza alemereyo anziremu muyite Daddy ibanenga tanzongeza ezetagisa tavaayo Daddy mungamba ki Daddy soko ojjeko wano tulina ensonga zaffe nsonga kyempisiza tulirako awo Daddy anti bwe yatwakuyise dda nga tojja nakokunyamu kalimu nkikopo twakutereddemu dda ekyokunywa oyinza ogira nga onywako nsonga kyempisiza naye Daddy kuwulira
obubbe bwo bunaakoma. Ogambye ki? Daddy. Wamma tebaito yakitwagala okubuuza. Mubuuza ki? Kuffe ne bali basale. Ali nannyini ettaka eryo. Kubanga bino ebintu byaffe bya mu nnyumba Daddy. Kituufu. Atwagala mmanya. Tuyinza obeera ebbali waabyo. Gwe mutuufu. Daddy, twagala mazima. Kubanga engambo zisusse. Naye kati kambuuzi, mwe mumbuuza nga baani? Era mwatandika ddi? Daddy. Tukubuuza nga bawalabu. Lwa nsonga. Tukooye twogerera ku kyalo. Okutuyisaamu amaaso. Buli wamu we tuyita. Batwera bwezi. Daddy tubikooye. Kankubuuzi. Mwatandika ddi okuyingira mu nsonga z'abantu abakulu? Era mwatandika ddi okubeera nti mumbuuza ebibuuzo ebifaana bwe bityo? Waba boogerako ku kyalo baboogereko. Ayatya okwogerwako yasigala mu lubuto teyazaalibwa. Daddy. Tompita naawe Daddy. Ani goyita Daddy? Ondadisa. Vani kunte omwana omwana otula bw'otyo ng'oyogera n'ekitaawo. Osobola okwogera nange ng'otudde bw'otyo mu ntebe nawe wanise oli waggulu. Kitegeeza ki? Ako si kamanyiiro. Daddy kakkana. Ina nsonga ntono nnyo tusobola ogimaliriza. Kati kyennyawulo. Mbagamba bwe nti ensonga zammwe nziwulidde era bwe nnaaba mbeetaaga nja kubayita. Saagala kumpa magezi temumpabula. Nze Daddy nze kyeŋŋamba andibadde otuwulirizaako. Sijja bawuliza kale munviire. Olunaku lumu Daddy ojja kwetaaga ebirowoozo byaffe. Bwe nnaaba mbeetaaga nja kubayita munviire musituke munviire. Mbagambye munviire esaawa zimugende. Muleeta akamanyiiro kasusi. Mwe munzaala. Bwe bukeera enkya ne mbagamba nti nawono we muli si omwo. Mugenda kuntuga. Mbadde mujja kukwatako omutambule mugende. Nze mba nina kyenjagala nina okukigusa. Oli kaliwa. Nderekera no bifene naye maama byavunda oluvunda. Naye enjala bwe kuluma naye okukozesa ebintu. Mbadde omaze tokosa lumonde omuntu atandikira. Tenkuuza twagenzeyo eri mu nku. Omanyi olugendo lw'entambudde navuba bloka. Ngenze eri mu kaseera. Nensangayo Mr. Kitio omutegeera ndowooza ono bloka oli. Musanze wali nemuwe namba nemugamba kutundako. Ngamba wafuna omuguzi ajja kujja naye. Ajja kutukubira ng'aziwa naye. Kuba kuki? Okusimu. Anya ndi mwadde. Nawe sali. Era serious. Essimu yo tebeerako. Toyina lyanda. Lwaki tomuwaddemu eyawe? Ebyendisekera. Eryanda lina pya. Sali obeera ne ssente n'otaŋŋamba. Nze anti nze omutuuka nvumula ku kyalo. Susan yampadde ssente n'engula eryanda pya. Susan? Susan. Susan aliwa yenna. Ono bamebe kuno bangi. Susan tomutegeera. Kano kawala kachimbowa. Ade amajjaawo. Tulo batandise. Tubasinzizza amaanyi mu kuyomba. Kati bazze mu bukakamu. Naye nga ffe tusoboka. Gola waffe tusoboka. Omanyi Sali oli mwana muto. Bagamba omukwano kyekintu ekimu ekigonza ekitonde ekisajja. Bwe kityo ne ku mukazi. Oyinza okubeerawo nga weewaanawaana naye nga Kimbo wakuteze muwala we. Batubbeko ettaka lyaffe. Gendereze. Wekiba bwe kityo awo akubye walwadde. Kubanga ekisookera ddala bw'aba alina pulaani nze nga mbaaba aswadde. Ife nga tuli bageze kimala. Simanyi era omugambe ne kubye ettaka mutugenda kutunda. Ekitaka? Mugambye naye. Ndaba nga atawagira kitaawe. Tawagira tataawe buli mwana. Otusse. Ate ntya.
bino ebintu birina okubeera nga byakyama naye era ajja kukimanya byakyama mpaka ddi tulina okusigaza amaanyi gennyini ge twali nawo nga tumufubutula wano kituufu amaanyi go tugasigaza naye tulina okwesiga abantu bamu na bamu kati nga chairman kuba yabeeranga nnyo ne taata okitegeera tinejjira ne juzi wano ne badde ayitawaawo era ne mugamamuko ku nsonga ezo naawe bona be bamu chairman kale yalina munne wa taata neyo kimbo wa munyina tukola biki chairman mwennyini wano juzi tojjukira kutakala ya omusajja ani oli wawa Chemanga walusimbi tojjukira nti yakola bintu bya mankwetu yabalira just wafunira yakolawo ki just kase afunamu n'abaleka muka biki ebyo eyo ero sine police bona be bamu tebayamba bya tibatandisi ino okusigala nga tuli bamanyi kyekyo chairman yakirimu ekintu ekyo tuwamanya ani akona stamp kundagano ani asayininga waliwo takalitundibwa ku kyalo nga chairman tamanyi mukama yasinga okumanya tomuwamu yadde respect tomuwamu yadde yogeranga bw'oyagala kiki respect njimuwa naye nze nkubuulira ebigambo bino wammanga sigenda kukkiriza taata era nina okumakinga sure nnyo tebalenzi bali tabalemesa tunda ttaka lyabwe wulira byalimu ye kansoke mbuuze ng'obafaako nnyo ofaayo ki nze just nfaayo nga lumirira omuntu w'okukitundu obalumirirwanga ani bwetusobola buli woyita nga bakugeya bakukola ki olw'okuba nti obeera ne taata ofa kukyakugeya tokyafana ku kitaawo togamba munnaye tokyamona respect olw'okuba munnaye bakugeya bakwogera ekitiibwa nkimuwa naye amazima go galina okwogerwa amazima googerwa otaka alina okugerekerawo olemesa abantu tunda ettaka lyabwe kuba liri lyabwe akati nnyabo nze kankubuulire muto wange kyoba omanya byonna byokola bikole naye oli kitaawo kitaffe yatukuzizza yatuliisizza tomanyi buzibu bwayiseemu kutukuza tutuusa wano era mwebaze tukuza kati wandibadde omuwamu ka respect akamumala nga kitaawo nange nkikale nange nkiraba anyiiza naye ate gwe osussizza simukubye sinamuvuma nati osussa yogera naye nga kitaawo nze kinnuma nange kale kinnuma togamba mbuno bandi ku saidi ya taata naye nze sikyagadde engeri gy'omujogera naye teweefiirayo nze nyana kumanya ensonga kiki kyekikutuusizza wano wonna just nfayo ku bantu ba ku kitundu bantu ba wano baana tukuze nabo mukwana n'ensonga zikwata empola kuba tomanyi gye binaggwera anti era amazima galina ovaayo naye era nze nsigala ndi ku saidi ya taata gwe nkimanyi eyo gy'ogwa kubanga nze mmanyi ekitange kubanga simanyi gyayise kunkuza kuntuusa wano yatuliisizza tunywesezza akusomesezza era amazima gajjasuuka nedda nnyabo ongambye akasajja bakakoze batya bannaye omuyaya asitudde munne ng'alinga aba atalina amuwadde eggumba n'akaswali n'akagunda wansi mukama zayimba nigolola lyeri bulanga emenge naye noligolola gyali abaana balina amanyi kale gamanyi gonna gakozesezza singa genda nalimamu wali ewa muzeeyi jemba wabula ati muzeeyi jemba ayagala abantu abamulimira naye kyembuuza babadde bafaaki ate ani amanyi mbw ate juzi oli yatwala akagaali ke simanya n'akakutulamu empagi ate bwe yajja n'akaleeta n'akateeka ku mulyango awo n'adduka ebirawo tebitegeerekeka okutegeera ate anoono wamukwate kwata nza okuba nga halo tuba ku ssente ani ono nasibye bulungi goli otya ani ono Suzi owawa ogamba ono Suzi ono muwala wa Kimbowa obadde ongamba ki kazoba oyagala kundabako ng'ololo n'ongamba ki ndabe ndi bize goge mazima
Saawa eno ndi busy. Ndakukubirako olulala maybe oba oli awo. Sikutegedde ogambye ki? Ngenda kukubirako edda. Ate kiki? Oli nkubira olulala oba ndikubira. Ani oyo? Tomutegedde. Bate manyiwa osomera bbaluwa mugundi mu banka aluwa. Okimanyi kano kawala kachimbo wake kankubide simu. Ada agamba ki? Mbwagala twogeremu. Kuki? Tewawuza wadde onyo kyamaanyi. Goza sewali. Talabanga sali. Lwaki tuwesonyiwa omwana? Just kansange eyo ne campaign ne kansaba enamba ne kampawo n'obusente awo gureri anda kivula ku edi ku mpewo. Kyecho ate nze mbadde simanyi nti kasobola kuba. Kale. Ate kiki? Pozi wadde okyanyumiza ki wali? Ndabivudde nako nesonyiwa. Owadde okyanyumiza wano gorola simanyi byakize batya owa ne tugume yabaddewo. Yawangudde. Gorola nga tugume yamukuba ate ng'onakuwadde. Kaba wesonyiwa omwana we. Nuludimidde. Baba kasoke ngende ndo n'omusawa ali olabika ebikulaba. Kati akubidde essimu mugende mwesange. Genda. Osuleyo. Susan. Wadde oli wano? Susan. Susan. Kinawunkanga. Bannaawe. Kyobadde ekisobola? Tewali ng'oli mu birowoozo ng'oli mu birowoozo bikututte kiki? Buzibu ki? Tewali gw'olaba ki? Tewali? Ku birowoozo by'oli muno nga muno tewali? Beera serious naawe. Kiki ekikusumbuwa? Tewali kyamaanyi. Susan, ndi muganda wo ate ndi mukulu wo. Kiki mbuulira buzibu ki? Bubadde ki? Tekyetaagisa kubuulira. Naye Susan okimanyi nti nno buli woba n'ebizibu netabiwulyako muntu yenna kisobola okutta. Ekyo badde okimanyi? Njogera naawe. Gwe ngulooza lwaki abantu beewa obutwa? Lwakusirikira bibaluma. Kati mbuulira buzibu kyosanganyiza okuwa ku magezi tomanya. Tosirikira bintu bikuluma. Nze mukulu wo wendi. Kiki? Amba nawo neraliikiriza laba wenna bw'otunula. Kiki? Simanyi. Kiki otomanyi? Kituufu nange simanyi. Naye badde okimanyi ti nagwa mu mukwano ne bali basinoli sali. Eki? Sali ki? Sali bali bananyini kibanja kiri daddi kyayagala okubba. Kama Katonda. Kano katandika butandisi. Kansooke nkubuuza. Kitutte ebbanga ki? Kintwalidde ebbanga ddene. Naye nga neekumya ng'omukazi. Naye we kituuse ekituufu mpulira sikyasobola kikumiikiriza wadde eddakiika emu bweti kuba ekyamazima kinyuma. Katugenda kukola tutya? Naye kansooke mbuuze. Yakimanyi nti n'omwagala? Kati wulira n'okukimanya takimanyi. Takimanyi lwa nsonga tingezezzaako nnyo okumukubira essimu
nekazi negumye mwatulire n'ekituufu nga neeragirako bweragisi. Muganda wange kakkana teweerumya mutwe owulire bw'aba wakwagala ajja kwagala oli muwala mulungi nokaaba tokaaba bawala abalungi tebakaaba ajja kwagala sangula amaziga olikiwala kirungi sisuubira nti waliwo omusajja ayinza okugaana ajja kwagala gwe kakkana nze ndi mukulu wo agamba bino tofaayo bino bijja kuggwa owulidde tuddamu kukaaba nsaana kulaba ng'ogyeta amaziga kimpisa bubi oli katowo kange ate olala bw'obanga olina ekikuluma oŋŋambanga tekisirikiranga owulidde kati oyinza okuddayo mu nnyumba owummule nabo ebyo tujja bikola oluvannyuma tujja birowoozaako tujja laba ekyokukola genda owummuleko nda weebakemu kyeka n'omutwe kati gukuluma. Mr. Kimbowa wanjikiramu ebintu bino bigenda kuleeta obuzibu. ate buzibu ki? Nawulidde nti abaana baagala kutunda batya sooka ompe balansi wange tebasobola kutundawo kiba nti basobola kutundawo nga batundawo batya bagenda kutunda mpazi nze bansalire kaaka oba baleeta omupunta amala okukuba ettaka eryo then ndabe nange kyenfisaako tebasobola kutunda kyamaani. Mr. Kimbowa ebyaddala wokayanira siwawo. Simanyi na kinyinza kugamba ebyaddala wokayanira siwawo. Ebintu bino byali bya mankweto. Neddala kati kyamaani ngenda kukola ntya nze era ontaasizza otya nga kyamaani? Jankuwulire. Bwe tunaakola ekyo twandifuna pulaani esingawo. Abeno Joli Sango kusanga Ali no maisi basange Anga jetuli Chironzi Tibi kako tuli akwawo Kale nensi mukwano Kuli mchieyo Nikibite kinezi Jakaka sana Kwaka sana naye kirungi zakufunye ku mirembe kidde kasitansi muli balamu basanze ewe tuli obadde olina ensonga mwana tuno anti okusinza ntegula nakubiddeko nga ngambe oli bize eggulo mutuufu eggulo nabadde n'ebyokukola bingi nabadde bize nga bwekiwulira obadde omwamba ki anti naye okusinzira ntegula nakubiddeko omutima gunuma twanjagala kulaba kuno ongamba oli bize eggulo nabadde n'ebyokukola bingi nga bwekiwulira nabadde bize naye olaba nkusanzeewo wandiba nga wabimaliriza naye obadde ongamba ki yawe nkambye mukusooka kati nensalawo era nzije nkulabeko kuleeterayo ka apple nkuleeterayo kaswiti nkuleetedde ngobindetera mwami kuba mukwano gwo singa okwa kali wakulowoozaako obulowooza naye olutiko okuva ddi nnyabo
ojjukira olunaku lwe nakulaba luli wali ova eri wali ova kola ki bakola bannaye kulowoozaako obulowooza mmera n'olutiko n'ebiki byeyogera mwana gwe toseka mazima googerwa kakuba nti mu biseera ebimu galwawo okwogerwa naye nga gwogera ekyamazima nkwagala mukaswiti ne ka apple ibiki byeyogera gwe oba bukodyo ffe twabubuuka mudda naawe kyekyo ola ekyamazima amazima nkwagala towakana yiyawo kalalaawo kyo kyekyamazima nti nkwagala naye kakuba nti kwe tokikiriza yiyawo kalala nnyabo obwo bukodyo ffe twabubuuka dda kale nja kunyamba ondiireko kano ka apple ne ka swiiti kaapo kano kaapo ne ka swiiti ono ye apple ngaafaanana nyaanya awe si nyaanya ye apple wala kati ako ka swiiti kategeeza kiri kyenku ndaba nga ka plastic ojja kalaba tofaayo kale naye sikutegedde nirako ka apple ne ka swiiti kijja kummala naye munnaayo olaba bwe nkubira ku simu onfisizaayo ku kadde ne bw'oba bisi kale ne maama Basali wangi utunolesa bikini naawe Sali oyo omuwala abadde ayagala kiwa kikutule abadde ayagala ki tewali nnyo kyamaanyi jasi abadde asokundaba atya yembisekera omanyi nti omwala njagala oyo mwala njagala yawedde wano alinga akaaba Sali abantu abo pulani A gani kati baze na pulani B omanyi nti omwana yanetedde ka apo ne ka swiiti Sali abo abantu kati pulani A gani kati baze na pulani B Sali weegendereze naye mu butuufu buziddwa lwakwekaza simanyi kyakusalawo Sali olina ekintu kimu kyotamanyi gwola okuba akulimbalimba wano nti akwagala nakuwa bu apu olaba ayinza okukwata apu eyo n'agiteekamu obutwa n'agikuwa n'olya n'ofa gwoza kimu nti akwagala te nga bwe baagala okutubbako ettaka yandiba bituufu nno naye ngaakikola otya obuuza Sali weegendereze naawe ekikulu weeralikirira nnyo kamulebe kati nkole nti tisagala kuddamu kumulaba wano kale nate bantu be batukayanya baagala kututwalako ttaka ate be bakuwa apo manya swiiti gwe n'osanyuka mbu olw'okuba ndeetedde ebintu mbwanjagala Sali ogenda kufa tukuziike akankulage siti oba olowooza nkulu siti muyina enene apo ibyo byokufa biveeko wali agande kuweeko olya bintu byo nsaagala nja okukonkonya gwe linda olya bintu byo oyinza okuddaawo n'olowooza okalaba alese kalungi ate ngaotunula nnyo sokuleeta akambe tukasale akaki sirina mannyo envubuka nvumulo zibatonera zokka obabukuze enka nga ziri awo gweko kano kalaavu omwana oyo anjagala nya sirias gweko naye kajoga Sali oyinza okulya weka
yawadde nnyo kuliko linnya lyo. Kale eryofe weka. Obutwa? Eryofe obutwa. Kanfe tulabe. Aye? Ngenda kalya nga maze okunaaba. Susan. Chichi. What did? Chichi kutuse kati. Eh? Chichi obadde kyade. Kusoma bino mbuulira. Sibache ngenda kola nze. Njana mpulira nswadde. Na Yesu ndiwe na Yesu. Soko kakane. Chimenyaze. Sorry. Baba swazi twa. Uvudewa. Chichi. Kakane soko kakane. Baba mukono kuntuzi. Mukono kuntuzi. Atebye bibi batu batakotagana namo. Suzani. Soko Uganda. Ulira. Olaba. Siyaloza nti nomulimba. Sola chuko yo. Tindiwa kiba kize. Ati yaloza nti mulimba. Oluguma ntida mu butakanya mu family zaffe naye baba mpulira kinuma. Baba mpulira kinzitazi. Suzani, buliza bulungi. Awulira? Baba mpulira kinuma. Susan. Gwanjira okuye muno. Chichi. Susan. Obadde ki? Muno mukoze ki? Simanyi nange kyaba. Chichi, olivudde nga sika beli chichi. Chichi ekikuluma. Niko kiyugira okaba bukabi. Kale shosho sika ojja kuba bulungi sika. Sika okay kale kankwese tugende mu ddwaliro. Kati bukaba bukabi. Kambi tunowulire. Ababina gwerawa. Bwana tugenda mu ddwaliro. Nedda Sali nedda. Sali ngeze nendeeta enku. Nfumbye emmere. Naye zo olujja njozezza ebintu. Kolumaze okulya webase. Sali oli munafunyo nawe ekisuso mmenya. Nawe yomba nnyo. Sali omenya. Nitwenje tugenda kwekolera Sali ng'oli munafu bwotyo. Tugenda kubeera mu mbeera bweti. Omuntu ndi wano mu biroto ndooza ku kijujuru. Ntabanya. Tusana kwata mbuzi kuzitwala kutale zirye. Mbundowooza kijujuru. Hali nekirala. Mbadde ndowooza ndi wano ndowooza. Bye Sali. Bye Kamulegeya. Ndigafuna ku sente tuli ku bisava. Kati raba? Gwe sente batuzifuna olowooza kulya bulina kusanyusa bulamu bwo. N'okulya tulina okulyako. No. Sali sente za kwekulaakulanya. Wano nzijukira taata yayagalanga nnyo nyama y'embirizi n'enkwako. Naye kati tuli ku mbirizi za mukene. Tulina okulyako ku bisava. Sali. Sente za kola ki?
Ebyo byolowooza bijje mu bwongo njagala amagezi gakuyingire mu mutwe guno. Mutwe guli mu kinaye. Neka nkubuulire. Ate nina okuwasaako nga tufunye kasente. Nina okuwasa funye atisa akakazi akanarwanda kalinamu ku mafiga. Naye oba akazi akatonotono nabo bafune akawala kachimbowa. Kano ka Suzanne. Sali ogambye otya? Akawala kachimbowa kano ka Suzanne kana kukanjagala. Kana kukanjagala. Sali bagenda kulaawa. Sali oli mulawe wajjo. Nawe zatali mugisumba nantayidira wati. Bantu. Nawe. Abula kankwesonyiwe. Wani badde okwata ejjambi oba olusonuka n'osawa mugaga nasanga abantu wali nga walabika bulungi. Sha. Nga tumusayira tutya. Ffe tuolo namanyi gaffe gatusala nga yagenda ogula. Ajadde yasalirayo yakole kibu kya kutusasula wadde ki. Hani sigayina. Naye Sali. Yanguwa. Kiba tobirabye. Kosa nina kyenda bitunda. Kato nonyeza bulungi. Nkebe dekera dibulwamu. Timuli yakende. Walese wakato togadde. Nze nagaddeyo n'ebisuubizo ne mbikuwa. Wakasa wagadde. Nakuwadde ebisuubizo n'otekana mu nsawo yo. Olimba. Gwekebere bulungi. Simanyi wabisudde. Aha. Mungamba otya. Kati bani abaguddewo. Boba siwe. Ate nga tuze ffenna nga tenga sinzi yiwo. Kufulu yino bagimenye. Katonda wange. Babi fe abasajja wanaku batwagazanki. Kuba Kimbowa. Yandi bamuye ni kaswala. Obo. Doza buno bwo tusanze mukubu. Owa buli kimu kiri bulungi. Tamulege. Buli kimu ekiri. Bana ne alikiridde ekyapa naye weekiri. Kati wadi watuwola saki. Yawe tusanze mukuba nange mbekengeddemu abo. Kuba tulabye bamagamba bakola biki? Oba towagobe. Olaba otya. Tubagobe. Mukama yasinga okumanya. Mzee Mweba, ajali emani. Ate mweba. Biriwa. Bosi yogezezza kutukebedde wona buli wamu twaziza n'ebibuze. Zibanga masagala mission kubalema. Ye bosi. Kati munkolere kintu kimu. Njagala mudde waka wennyini we mubadde. Omuntu yena gwe musangawo. Mumukoleku. Mumpulye bulungi. Katugezeeko tulabe. Kiba kugezaako. Ziraka mashikola mission netatuka. Njagala mugende kyembagambye mukikole mukituukirize. Musitukire mugende. Tukole ekyo bosi. Njagala mawulire malungi. Esimu ya chairman nga teriiko.
Kikiddako kati. Mwana sabuni omutaddewa. Uve mu bisabuni tosobola kunyango yezo. Okunyango ne sabuni. Sali nja kukubira wano. Sabuni omutaddewa. Hey, sit kapom. Boyagala ki wano? Nawe. Era se kutubeka. Funa batujje wamwe. Kama. Wamwe tulabayo. Tamuleja nawe kakana. Omukazi katuulize kyagamba wama baby. Nice. Kamulege. Ekibi nawe olina obusungu bungi. Oyo omuwala tulina okumwetangira kati. Kyolowooza si bwe kiri. Si ekyo. Goloza bali abasajja badde baagala ki wano? Abasajja? Wama kiri bwe kiti. Kiri basajja. Oliriza kiri bwe kiti. Bwe twadde tugenze ku munimiro. Twasanze abasajja babiri nga bava mu nyumba yaffe. Ne tubafubutula. Tetutegereje badde watwagaza. Basajja babiri. Omu yabadde mu sati emyufu, omulala ya black. Sati emyufu endala ya black. Ky'abasajja ky'ekituufu sina kyenkimanyiiko. Kamulegero nyigira bwereere. Sina kyenkimanyiiko wadde. Ne kakuba nti n'obuzibu. Wamba buzibu kibe. Simanyi lwaki. Embeerawo n'enkyewuunya. Simanyi lwaki njagala nyubbera kumpi. Iraira. Nja kukubira wano. Naye. Kikulu naye. Wallahi, sorry. Wangi. Kamulegera yansubira. Ayina omuntu muli mu mutima gwe. Banaye olwo omuntu yajjira obusungu n'obukyayi. Oyo mumanyi nange. Saliva mu folofoto. Nawe tumala kweja Yesu. Mama baby. Oyo wabusungu mveko bwaki wali. Wama kiri bwe kiti. Genda waka owumule. Bwe tuba tumaze kutunda ekibanja bwoti ng'ojja tujja kwogera. Kale mukwano. Ye baby. Naye olulala mwandimpise n'embooleza kati singa mwazimalira. Bino bireke. Mukwano kyenkwenje njerere zikujjudde. Amaswiti ka pompo ngenze bye. Pompo za mumuli eri. Gwateyoza. Okoza jakoza naye nvira ku mukazi nawe. Ati obo buja bukute. Obadde agala gwe. Kazi no mwagala nawe. Kazi akalungi. Kawadde kekoza. Sali nja kukuba olugoye. Nawe. Olabasooza. Nagambidde ne sabuni. Sali nja kukuba olugoye luno. Mwana. Nsonyi wakale. Angela. Gwe Angela. Wani daddy? Pesa simu yange eyo. Daddy. Balange chichi. Gwe mwana gwe mpeleze simu mve wano. Ndata daddy. Ani ali ku gate? Chairman. Chairman. Why? Obwedda nkuba akasimu sikufuna era mbadde nsimbula kati sangu kujja wuwo. Simu teyasuzeeko omuliro. Nafunye obuzibu bw'amasannyalaze. Kakati ebyo nanga bikyali awo. Tukoze tutya? Nze empapula tutali zambuze. Empapula zaakubuzeeko? Siina kiwandiiko kyonna. Kati ezibanga empapula zaakubuzeeko tuteekewo obuvuyo. Naye ate bwe tunaateekawo obuvuyo ebipimo tugenda bikola tutya? Chairman, nawe va mu kusaaga. Njagala tusale busazi magezi kulaba nti awantu awo nantwalawo omulundi gumu. Va mu bintu by'okukekkera naawe. Mukulu Kimbo. Kiyinza okubeeramu obuzibu.
naye mpozi ogaana obba sayiningira naye nga nsonga ki eŋŋaana obba sayiningira abatuuze tebanjijeemu obwesigwa kankubuli ekyamaani olabika osaaga evumbe lijja kuwunya ku kyalo kuno kikyoyogerako kimbo nze kimbo wasobola kugoba kintu nesikituukiriza kyoba osooka okumanya Angela gwe Angela Wanji daddy vaita mpe simu yange nenva wano bulungi oli etya omuwala nkukakasa amazima evumbe lijja kunyoka ku kyalo kuno kubanga nasindise edda obusajja bange obwo obukole bubiri njagala nyigire kaaka kuba obulenzi Koli kaliwa jwale koseba kamalejea nawe baba wange nzija nonsibira fesi Nesali opego kandazi sali oli munafula akola toyagala okulya oli agana okulya sali niba kitewesonyiwa omuwala akawala nakagala ng'asaaga nankegomba otya naye nga nkyokagamba sali ebyo biveeko omwana mwesonyiwa kakawala kayayi nawe kayayi kati bwekijja nga kali siriasi ebyo biveeko tumale okutunda ettaka awo gwomanyi tumale kutunda olikodde mbakazi bo tujja kutunda naye era tekiremesa ye mugagga ngaga bangambye agenda kujja naye maama wali wansi wali eri wano poloti eno oti byewala obimanyi tomanyi nti waffe wonna wali square tewali wakiise wadde naako tewali wacamye wadde naako ewaffe wonna wali square booti ziri eka zaffe nnya wonna booti oyagala kukyama oyagala kikola otya bali tugiramu ebiri netubaguza heka 2 netusigaza heka 2 oba okifuna ebyo yangu okwibala ne bagambe nti kola emirimu yompitewo naawe ovaawo ovaawa lwaki ombuuza nkubuuza ovaawa kiki ombuuza nvaawa golooza nvaawa nkubuuza naawe ombuuza andi muntu mukulu gw'obuuza nvaawa kale oba togenda bingamba byesigaliza maama nyabo inna ogwa tugubadde ino oli oti tongamba tugubala ndi mukuluwo ino oli oti okanga awo togenda kumbulira gyova byesigaliza naye nga sigenda kuwulira byange anyway sigwe ennaku zino yafuna entondo kale nva wasali eki mbadde ombuuza nva wankugambye gyenva wasali ati ngamba munaye kikiwaradde kirabika dadi yakukubyemu nga siriimu yentunula eyo kubanga toli kyatukuba twakula kati wabasengera kati mamba okimanyi badde simanyi sina kimanyi gwangenda okuwulidde dadi nekyama abalina bye bakuteesa okukola naye nange byankanze kiki yatutunula agenda tutundira mu nju nedda yatutadde mu looni banka ebanja
Sebyo. Kati chichi ngamba nawe ngamba nkubya pressure. Tasimanyi bwa kubitandika. Teno mutima gukuba mbumbu. Kati ngamba nawe ngamba Bwe kati ngasi checho chengamba. Tibagenda kutuusa ku mutako ku mukwano gw'obulabe. Manye kikulu nawe osaagasaaga nnyo. Okakasa bwati bwe yagambye. Nabawulidde. Wamuwulidde. N'amatu gange ago. Obaigwe Angelo banye ebiseera ebimu okulimba n'owayiriza banno. Ndowooza mbu nnimba naye nga kyekyo ekiriwo. Wamuwulidde. Todda mukumbuuza nkubuulidde bwaba tusale magezi ki kati. Oba wamuwulidde yagambye eki. Bateesezza ki. Bona ngamba nja kakasa nti wamuwulidde. Nawulidde. Nabaga waliwo abasajja ababiri be balabye nga bavaayo. Ewa. Simanyi bebogerako. Bw'oyogera bw'otyo wandibanga wabawulidde nga kituufu kuba nange esali yaŋŋambye yasanze abasajja aba babiri. Omu nga yambadde essaati ya black, omulala yabadde ayambadde ya red, naye yatiddemuko era ne yeesika. Kyandibanga kyekyo. Ebyandibanga bituufu. Ne tugenda kukola tutya? Ate nga biba bisusse. Kati omanyi kye tugenda okukola? Seka ngendeyo mbalabuli. Eki? Bwaba yinza okufiira mu bintu ebyokusaaga. Tosobola kugendayo bw'otyo naawe. Ankwatiraako. Ogenda bagamba oli. Teeraako bino mu nju. Susani sooka olindeko. Ngenda bagamba tofaayo nzambe. Kati mukama wange nga bwe nagambya nti omulimu gwe guno. Yes sir. Bwe nasobodde okubanga nkufunira. Yes sir. Ennyabo. Omulimu guno. Yes sir. Obunene bwagwo buva kuno ne gugenda eri ku kikondo kiri kyolengera n'okudda eno ku kiswa. Kiswa kyawo. Ekiswa ekyokubiri ng'ovudde ku kisooka ekyo ekiswa ekisembayo omulimu we guyita. Madam. Kati ate eno nekiyita paka. Nekijja ne tujja ne tuyita awo ne tujja era ne tubimalayo wali eri. Mulimu mulungi nnyo madamu. Ne kweri ennyumba. Madamu. Okay. Mulimu mulungi nnyo wantu wakuze naawe walaba. Mulimu guli ku kkubo. Kifo kirungi kya mulembe kijja kukolera. Kubanga nabo baniba bonna baniba bolengera bana abebikomera. Era nze mbafunidde wano naye bonna nga bakola ki. Nga basiima busiimi kiri malidadi. Oli broker wa mazima. Nze sina tabbu omulimu nze nagamba ekintu kye ngenda okukolera kigenda kubanga kyekyo. Togenda na kiddamu oba okukubonabona nakyo nti ate kiki. Saagala kukubonyabonya nze sibonyabonya abantu omuntu nkuwa omulimu nga mulungi. Kifo kirungi nnyo kino tokisubwa. Kati nkoze ntya okufunako bananyini? Abananyini tebali wala. Bananyini tebali wala, bali kumpi. Nsobola okubanga nsobola bakuwasaganya, nsobola bakubira kati ne babanga basobola okujja mu speed. Okay, college. Kale bambi. Na saving kaani. Okay. Kifo kirungi mami. Kijja kukukolera kino gwe kenyini gojjo n'okungamba nti omanyi wategedde njiyiza yakafaakala. Kamunonye wano mami tumukumbenga mukwasaganya. Kube namba yenjiyina. Kale tekina buze. Takwata. Kwa erabika network. Naye mufunye wuno ku yino kweri. Lwaki taludde leero kwata essimu. Nambi yandikutte kubanga obudde tubeera mu kkola. Kituufu ate oba olina okugenda. Halo. Yebaleko ssebo. Anti ffe tubadde wano eno ku mulimu, tubadde tuzze mbadde ndeese mami gwe nagambye. Tubadde wano wennyini nga kwe tuli ku kifo. Jangu tulaba nti jatumalize kuba yabadde azze nga yayagala kumaliriza ayagala genda. Nze mbadde ffe twatuuseewo dda kuba nze mmaze omulaga ekifo we kiyita kati njagala kugenda kumulambuza mpanyi zeeri eri gye zisembera zonna apenka alabyewo. Kuba nsiimyewo. Akisiimye ekifo kirungi kijja kukola. Akyagadde. Tolwawo bambi yanguwako kuba ayagala genda.
kale bambi kankulinde nenga teeka mu speed bambi teeka mu speed kubaza ayagala kumaliriza buli kimu kiggwe kale agambye ki ali mukuba ajja atabadde wala nnyo tagenda kulwayo tajja kulwayo kati kanjira nkulaga nze ng'omulimu we guli we guyita kuba omulimu ngumanyi buli wamu we wayita kale kifo kirungi kino maana Madam, kakati abasajja be bano batuuse. Batuuse. Nga bayise mu bwangu. Babadde kumpimpi, babadde balakati babadde wala nnyo. Amutuuse. Thanks, balawa. Alibanga. Nafo basa. Sibye mutya. Mutya. Kataka ndowooza nkulu kityo akulambuza wonna. Mbadde mulambuza wonna ngaera bwe wandaga we wayita. Akataka kakati mami tekalina buzibu. Ebiwandiiko byonna tubirina ebya Buganda boodi byonna ebikoogerako weebiri. Yesu. Tewali nkeyana. Tewali. Kuba ebyo ebintu ffe abakozi b'emirimu tubitya nnyo. Tewali. Okay. Ebiwandiiko mubirina? Tubirina. Naye mukakase nti bituufu. Ebiwandiiko mami bituufu. Kuba ensi we yatuuka tutya embiro. Ya. Bituufu kuba ne Buganda Land Board yabikakasa. Si bikyupule. Si bikyupule. Okay. Kati nkola ntyo birabako kakase nti bituufu. Twade tujebiri ewaka. Ekyo naye kati ngeri gyakubidde ono naye antadde ku speed. Naye nga tusobola bireeta. Tusobola kubireeta. Mami bw'obanga olirwedde ng'ogenda kusasula tekirina buzibu tubireeta. Era nze nga ndi mweteefuteefu okukikola kubanga nkyagala. Nsiimyewo ndabyewo amasannyalaze enkulaakulana ndowooza mweri nnengedde eri yonna yonna. Abantu bazimbira ddala wano. Kirungi tewali buzibu. Kati ndowooza oba mugambye. Nabadde njogeddeko naye. Nabadde mugambye mami. Aŋŋambye naye gye bazireegira si we zivugira. Ya. Musobola osalakoko ne tukola ekivaawo kuba tewakyali budde bwa kwonoona. Tubadde oyagala mmeka? Sali bino sooka obireke. Mami okale okusalako tusobola okusalako naye tusalako ndowooza emitwalo nga 2. Sandikubye enduulu. Naye sente kati we yatuuka yakwegendereza yakwata bulungi. Kitegeera. Tuzza abaana ku masomero ekyo kimanyi. Naye njogera ze nsobola osasula. Kuba nkyayinza okukomawo okubona ngambye wonna wano wammwe nga ndaba waliwo enkulaakulana y'amaanyi. Waliwo gwe nnyinza okuba mukaakaama oba tubyogerera wano. Tewali buzibu ne bw'oyogerera wano. Okay. Nze mu kulaba okwange engeri gye ŋŋendera okukomawo zibeera ezo 2. Muve mu kintu kyo. Anti gwe mukulu. Olaba otya? Mami. Wanje? Pozo ogambye ogenda kudda enkya. Ya. Ojja kujja ne ssente tukuwe. Anti kati mukakase ekituufu nti buli kimu ekikwatagana ku lino ettaka bituufu. Bituufu. Byonna tubirina. Njagala ogenda nga ntegedde kyo ekigenda mu maaso.
chairman ani amulaba kati ingeri gyogenda okujja lumwenca chairman agenda kubeerawo wano n'ebipapula nga weebiri kintu tukimalirize n'akakiiko konako neera ngenda mugamba akategeeze mukkiriza ezo bbiri katuzikwate saagala ate mwekyuse ono ye mujuliza abaddewo agambye mami omulimu tonneefuulira mwe babulooka mbamanyi sisobola nze abantu bangi benkoledde bantu bangi benkoledde ekirungi oyo twogedde ffenna awulira kale nzikiriza enkyankomawo bali mu kuneetaaga eno ku mulimu naye ebisigadde nja kwogeramu ne bulooka ono kale nyaba yesebo mwebale kuba bampisa kale bantu bwetutyo olowooza situyitirewo wakiyamaanyi kityo weyongera ng'omulambuza ffe tugere tugende kale bambi kati kadugendera omu tulabe ddala omukyama tumutegeeze ekisinga naye kati baliwo bali tubanoonya nga tubalaba kyokka be balina obuzibu sali kamulegeya balina abasajja bamukubye sibetegereza bulungi naye babulirayo tomukwatako bajja kulowooza gw'omusse kati ekigumuke omulimu tugumaliriza tugukoze nga bwatugambye obukoze bulungi omulimu guwedde mumulese gyebase awedde ate gwe nkumanyi nkwesiga ojuka kikola muzeeyi oli muzeyingira bwekimanyi era nga bwamamu ati gabalansiokola bulungi natono onga simulaba akano ke gayanga kano ke gakolanga nako kano ke gakolanga nako kano anti mumanyi bulungi enkola yaffe ngenda kuba waseerezamu naye nga njagala onga akasente omunkozeeki omulimu guwedde yes ekyo kyembadde njagala ate gwe nkwesiga era omanyi enkola yaffe ogimanyi kale bosi kale era awo kale omuntu ananywa kutuzi kiki obadde kibbe kiki nze nkimbo kiki Suzanne ali bubi okumusanga n'obutamusanga abadde ki Suzanne abitemba mutamudde bamusanzeewa eri mu basali katonda wa okumusanga n'obutamusanga nze nkimbo wa banaye mujje munyambe nze nkimbo wa kikitanga abadde ki nze okumubuulira amawulire dadi katanga abadde ki nawe yogera dadira mutamudde aba Suzanne kiki abatemba mutamulidde eri mu basali dadi nze nkimbo dadi
Daddy. Awulira otya kati? Naye Daddy. Mbadde nsaba. Kati bw'oba owonye. Daddy weddeko. Daddy obadde musajja mubi. Ekyo kankikugambe. Obadde weeyisa bubi nnyo. Sinakufeffeka abaana bo b'ozaala wabula n'ekyalo kyonna n'ekitundu. Naye nga lwaki? Kiki? Laba embeera gy'olimu. Olumizza abantu bangi. Kati ekigendererwa ky'ofunyeemu kiriwo. Mu kulumya abantu ofunyeemu ki? Sooka weetunuulire. Sooka weetunuulire naawe. Mutuufu nswala n'okuyita taata wange. Sikulimba. Nate era osigala oli kitange. Habula nkwegayiridde taata, nkwegayiridde. Oba nfukamire ne wansi simanyi. Bw'ova wano n'osimatuka mbadde nkusaba okyuseemu. Mina kimwagala kuŋŋamba badde munyamba ki? Ayataka kyomulwadde. Mawulire gonna. Nze mmanyi amazima gajja kuzooka. Naye nga ki ekisinga okumuluma? Basawo bo bagamba ki? Simanyi. Kubanga okuva bamuleetedde wano tannaba kuddamu kwogera. Kyokka ne taata naye tannaba kuddamu kwogera. Sibona simanyi naku. Nze aliwa kubanga yakyemanyi yatugambye nti ali wano tunafitakakola ne muzeeyi. Ate ensonga ki ezaagala muzeeyi? Ninamu obuzibu naffe. Kale nali sibakkiririzaamu nga abaana ba mwami Kiruwa. Naye mulina emitima emirungi. Ekyamazima kiri nti tugenda kutunda. Naye kyeyamanya atulemesa. Tula twagala muzeeyi tugeremu. Zekyenda batajja balemesa. Mugende mwogere naye. Kyonna kyanaabagamba nkomewo mumbuulire. Kale leka tweyongere okubasabira. Era saala zokka. Naye ng'ekyakiyamanyi kyo temukyeraliikirira. Kale nze mmanyi waliwo awo ekiriwo. Naye nga mugende mwogere naye. Mumala mudde gyendi. No, mbadde tebibaleetedde. Ate yanziza. Kasi nnyo.
Mwana kujja tulabako. Kale, tugenda tulabe chairman. Kale. Noza tujja kuddamu. Aha, chairman. Tubadde tujje. Omanyi mbadde ku ddwaliro wali okulaba muzeeyi. Kati wenva anyambuka wa muzeeyi gundi oli waliwo ensonga ze yabadde ngamba tumalirize. Muzeeyi John Manyango. Mugambo oyo. Nego chairman. Dala che kigenda mu maaso. Che kigenda mu maaso dala. Kuki olina kyobadde? Gwe mulenzi gwe chairman. Ebipapula byonna ebyogera ku ttaka okwo tubiina. Naye lwaki otulemesa kyetubuuza lwaki otulemesa musajja gwe? Nze nabagamba sikola bintu bya mancholo. Tulinde esooka aliwo yeemulugunya. Ate ali mu ddwaliro. Tulinde ave ku kitanda ekintu kigende mu maaso. Kiriwo kiti. Kamulegya. Ono chairman tugende tumulope ku poliisi. Twali kirala. Ono mufere. Gwe. Kiki. Negwe kankuleke. Kugwe nange poliisi ani gwe singa okumanyi. Ani amanyi. Chairman va mu kututiisa. Tututiisa. Mugenda kola. Tututiisa. Mugenda kola. Nando kanga bewa mmwe. Chairman kyo bomanyi oba wooli oba toliiwo tujja kutunda. Mwerabidde nti nze nyina stamp. Gobera ne stamp zo tujja kutunda. Temutiisa mu. Kala abantu nga mmwe muzeeyi waffe bwe yatulekera. Mama ni badde nga mutufaako nako naye mmwe babbi enkwezi bajudde. Nolaba embaliga budugavu bukuli. Mobiromo mulaba bale lyo butengi. Kasitago yambadde ebikuubo. Okomyewo agambye ati. Atumiseza. Atugambye tino. Tutiriza kutunda nego tumugunya naye nti akyali mukono. Bale wagambye. Batugambye. Musajja oyo. Nende wali buzi. Mumondekere. Mumondekere bijja kuba bulungi. Kabe. Nkubuuza lwaki oyina enkwe gusajja gwe? Lwaki oyina enkwe mwogo ogutwe? Gwe kana gwerekera okumanyi. Oza simanyi byokola. Oli ku muntu mukulu gwosinikira akauti amanyo. Oza simanyi byokola. Biki? Kakati gwe ssebo kankubuulire. Ate njagala ompulize bulungi. Owulira? Oyina okumakinga sure nti bali abaana batunda ettaka lyabwe. Bw'otakikola. Gwe kana Gamba gwe. ebigambo byawe. Gwe kana gwe. Tompita akaana sigonzaala. Biki byongamba? Owulira? Biki byongamba? Tonsonga moli mwana mutonsonga. Lwaki sikusonga mu ku nkwezi kujjudde? Nkweki. Ngenda kwabya musajja gwe. Era bw'otakikola kyenjaga ngenda kwabya gwe nze nkubuulira. Ogenda kwabya. Ngenda kuswaza ekyalo kino kyonna kigategera byokola. Ogenda kwabya. Omusajja mukulu naye enkwe ne zikujjira obubbi obw'enkukunala. Kiki? Ebintu byongamba simanyi abaana kutunda ttaka. Tata osi yabirimu. Eki? Tata osi yalimu ebyo ebintu. Nze no tebinkwatako ebyo. Oba taata wange genda oswaze kitaawo. Nze tombuulira. Genda oswaze kitaawo. Nawe obirimu. Nja kusiba omanyira chairman nja kugulako omusango tomanyi bw'otandika kunsiba ate oli mukunku byankuba. Vaawo genda. Era ngenda kukulopa gwe ku poliisi nze nkubuulira. Gulabe gusajja ogukulu naye banayo obubbi onoomukomyawa n'omutunuulira. Nekitaawo mubbi. Ndabeera mwonna mubirimu mwenna mwebeebamu. N'omutunuulira. Ngenda kwabya gwe. Tomanyi.